Dokita bwabanga atadde galubindi ku maaso tomukirizanga kuvumula maaso. Nze nina kuba na mukazi nga mulwadde wasiri. Nga akalina awanga muleta. Nga akalina. N'omuwonya. Nze gwe era gwe bw'oba oliyo ng'oli muwala ng'olina sirimu nga bakutiisatiisa obufumbo bwagaana gwe gwe njowasa. Gabe namba esimu ogiraba kubi. Enamba abaana bange ab'obuwala ze mpendule. Bawendule. Gabe namba esimu. Enamba yange esimu yeeyo gwe bw'oba olina sirimu bakutiisatiisa ngenda kukuwasa. Sagala mufiiri. 07 07 24 39 87 full stop. Era bona. Sirimu era banage ye jangu okulongoosa obulongoosa omusaayi. Mu kutegeera kwange nkimanyi. Teri muntu alina kuwona kirwadde nga bamukubye empiso mu misuwa. Teri muntu alina kuwona ndwadde nga bamukoledde kerenda alimire. Omuntu alina kubanga awona nga ekimuwonya akiisa mu kamwa nga akirya obanga akinywa. Obanga tobanga anafuya biri eri goyisewo kinene ekikyo vunze eri kiri eri ab'empiso n'amakerenda kozi tubiwadde nga kongera tuwona. Anti ng'owona ki? Tugeze ngo omusujja gukuluma omuntu okuluma n'omirako action anti kati tugenda omusujja gukuluma guli mu kalulwe munda n'enkukwatira ebika byange wano eby'omuddo n'emiti byemmanyi n'onywa ng'oyisewuza mu kamwa n'ogenda akalulu ne katukula n'ofuka enkalinga n'okuwunyewunya. Naye kati omuntu olwala otya akalulu omusujja oguli mu kalulu ate ne bajja ne bakusala wano omusuwa. Bwe twali mu 1945 Manchester Conference babagawo enfuga nti wajja kubangawo gavumenti etudde mu buyinza ne gavumenti ewakanya. Naye nga itize design tikujja kubanga kuwakanya ati kati tumujjako akola ki agenda ne basetingawo enkola nti yabana kyemalira obwana kyemalira nayo kika kya nfuga iya ojja tumalamu amaanyi abali mu struggle. Anyway struggle wali buzibu buli omwa struggle lingira wakola ki wali naye nemba nabyafuzi mulimu abajja n'ebigendererwa ebirala ngo olize ddala naye akoyonyigirizibwa bibaddewo nabyo sometimes naye bwalwawo naye atandika okufuuka munnabyabufuzi bino byonna bijanjaalo. Naye amaanyi agatudde mu kijanjaalo ekya yero ate siga amaanyi agatudde mu kijanjaalo ekyeru ate siga amaanyi agatudde mu kajanjaalo akakolaba ate siga amaanyi era agatudde mu kana akajanjaalo kolaba n'ekyo kijanjaalo n'ekino kijanjaalo. Kati fati simpindi tulina ebika by'ebijanjaalo 48 wano mu Nature City. Lero twagala tutunuulire ku bino naye tuddemu kukyaza ate ogenda kulaba ku birala ebitali bino byonna bijanjaalo bijanjaalo. Singa Katonda yatonda ensi eno mu nnaku 7 nga mwe musome byawandiikibwa bwe bigamba era bwe kiri towakanya butonzi. Singa olwa Mande luba lwa kitaka olwokubiri nga lwa bbulu olwokusatu nga lwa kikuusikuusi paka olw'omukaaga zonna yandizitadde mu kalaaki naye ennaku ziri 2 olumu yaluteekamu enjuba eyakiremu nga nene bateyakiddeemu abeera n'ensonga lwaki teyasa. Olala dubaako omwezi nga kulina okwakira ate era neguba tegwase yaba n'ensonga lwaki tegwase. Zennaku 2 olwetulabirako ekitangaala netulabiramu ekizikiza zennaku mmeka 2 naye oli najja nakugamba nti ate essaawa ziba 24 ezikola olunaku lutya naye nga naawe walabye nti lwabadde emisana ate ne bubuziba. Kati kitwala obudde omuntu okutula wansi gwe ofune okulowooza okwo kwe kugenda okuleetera abantu okuba nga basobola okwevumula abantu bategeere nti bandibadde tebalina kulwala era okulwala tekwaliwo. Omuntu yafanga Katonda nga yamuteekedde nti agenda kufa naye olwaleero tufa tetutuuse tufa tufiiridde mu maanyi. Oli najja nagamba bwato Allah bwakoze eki Allah bwato bwagezi nga bakukubye omuntu essasi Allah fakitole ye kuba enfulumya amasasi eriridda wawe eno simu siiyo ekinkumu kyo taata wo bw'ateekamu ekikye kiggulawo teggula lwaki nga te DNA kati kyekyo nze kyennoonya mu muntu nti buli muntu bwemba mujjanjaba nga muwa obujjanjabi mu Nature City nzijanjaba okusinziira ku mbala alina obutonde bwanjawulo yensonga lwaki baba wa ARVs omu n'asesema omu ne zimuleetera okwerabira omu ne zimukoza ezimu ne zimugajjaza ezimu ne zimukola sikiini omulala ye ne zimulemera ddala n'afa n'okufa ebyo bezizira waliwo nga bwazimira afuna nazeesonyi olususu ne lufa
nabeera mukazi wattu oba musajja wattu nafa ate wano osanga n'omuntu n'agera n'agamba bampeyo obukerenda obutta emmese n'abugula ng'agenda bumira kumuwonya omugongo naye nga muntu mukulu ategera bulungi yeye tutte ku dduuka eritunda edduuka era bagamba makerenda agawonya omugongo gatta emmese naye gwe ddala ekintu n'owa ekintu nekifa naawe bw'ate n'okera ku makya ate gwe n'okigula okimire owona omugongo naye weebuuze omugongo kijja essaaguwa ntegeerekeka nti omugongo kyessaaguwa kyali kirungo kya ayani otegere omubiri gwetaaga kyokka kati emibiri gyafa oluzaala omwana baagala akyukirewo bamukyusizaawo sisitimu ave ku y'obutonde adde nga omubiri guli akitinga na biri ensonga kibagamba mwana nga wakame mulete tumugeme tumugema yalwadde n'omujja ne ku mabeere n'omuzza omwana aba yavudde mu lubuto nga mulwadde. Export TV to the world. Weewaawo nkwaniriza gwe wena mukwano gwaffe atulaba kisinziira obudde bw'olaba vidiyo eno wasiibye otya wasuza otya weebala emirimu gy'otusaako engalo. Oli ku Expo tuli ku internet ngenda kusaba osubscribing gwe atannaba kukikola osobola n'otunoonyaako ku TikTok, Facebook wonna n'ogoberera enteekateeka. Nze omwana Soda ndi ne Dani akutte kamera olunaku olwaleero nga tetunnabasimbula njagala nkujjukize bane tugenda kuzza abaana ku masomero naye essomero liririmu wano mu kibuga Kampala baliyita Cambridge Junior School lisangibwa Matugga Kito. Somero ddungi nnyo lisomesa omwana n'asoma nga byasoma abitegeera ate nga n'ebintu birala bingi bibagatta ku kusomesa omwana. Ekitone ky'omwana bakisaako nnyo essiira, omwana bamuyigiriza okukuba ebivuga, okusamba akapiira, okuwuga n'ebintu ebirala bingi nnyo omwana byasobola omugattako kugamba n'ava ku ssomero ng'alina ekintu ekya skill kyalina soba ne mutwala abaana. Mikono gyange bankuba kye abankubira amasimu ne mugamba Soda abaana baffe bali mu byalo genda okette obwambega tubukomye omwana mukwate omutwale ku Cambridge osobola omubawa noga nti omwana wange njagala mubeere naye emyaka 5 gyengenda omala ku kyeyo bo bagenda beera n'omwana wo bamusomese nga gwe omulambula bulungi nga naffe tuba tugenzeyo ku ssomero tusobola omukulaga naawe n'omulaba. Ennamba zaabwe ziri wansi awo bakubireko. Olunaku olwaleero nina omukisa nti ntuuseeko ku initial plan eya Nature Town. Ne bagambye ogikyuse. Bagambye ndituume Nature City. Nagituuma batituume Hole Garden. So olunaku olwaleero nesitudde nenva mu kibuga Kampala nange nentuuka omuganda agambe yesitukidde tanywa maki matabangufu kati ndi ku base wennyini. So omukulu nze amulina ngenda kusaba osooke obambuulizeeko then tusimbule tubalage ku bimu ku bye tubaleetedde olunaku olwaleero. Mbabuuzeeko ntya leero Yesu yeebazibwe ab'emikwano. Omukama mulungi ekiseera kyonna omukama munyibaza embeera ze ne ba abe babuuzeeko bweza nnyo abese wawe abe wa Yesu yeebazibwe abe wa Yesu yeebazibwe ababweza ndo be bajajja 10 be tunagamba ati bweza waliwo n'omusimbu gwempiseeko walimu. So mikwano gyaffe bwetu bwetandise olunaku olwaleero naye nga nina kusaba vidiyo eno bannaye asiika obulamu bwetuuka ku stories neno nkujjukiza nti asiika obulamu omukono togussa. Wawulidde Trump kye yakoze era yabadde mutuufu nnyo kubanga ekadde azuukuse abantu bazuukuke babe nga balaba. Nye tatuwakadde kwetegeka. Ekitabo ky'osinga okukkirizaamu nze sikikkirizaamu naye nkyagala kubanga kirimu ebyamagezi. Kigamba nti nkyerabidde nekyo ekigambo oba tujja kkaayana. Trump ogamba kekadde akatuufu tatuwa jjukira zino ensi ezisinga ezakoseddwa mwene enjega third world countries zikyakula tatuwa kadde kwetegekamu ekyo kifu. Lwaki ogamba kifu? Teri nsi ekyakula zonna zenkana. Bagambye nti America emazeewo ebbanga ddene no ngamba financially bw'otunuulira financially zino ensi zaffe nezino ensi zirina ssente zirina obusobozi obuba ne ssente zaazo naye tezeetegeera just tebaagala bwagazi kwetegeerera. Kale yanditwaddemu akadde ne twetegeka nate era ebbanga lye mumaze just byonna byakiguumaaza abantu okubongeramu ebbanga n'obutaba bwate kino kyekikola amakulu. Abantu tisi baffe bategere bazuukuke nti without ARVs they can survive, without America they can survive, without their aid we can survive. Bw'okyogera bw'otyo kindeetera mu bwongo bwange nti kyakoleddwa just kutuzuukusa bwongo nti still we can survive.
without so si business nti tutandika okweteramu sente fengafe okuteeka mu kise mu ARVs ozigula nga tuzigula kwani kuba singa tuyina ezaffe nakugamba buli bulimbo omuntu nakugamba banyana nakugamba nti eno eri anti-litru noweze essaawa 48 ng'okyali ku kintu kyekimuba bulimbo. Where there is ant, there is against something. Where there is ant, there is something we are opposing. It's so obvious opposition. Naye ate jukira biri bya kiguma ziranga bola ebyobufuzi. That's why sibiyingiramu. Toli munabya bufuzi. Lwaki nti politics bwe twali mu 1945 Manchester Conference babagawo enfuga nti wajja kubangawo government etudde mu buyinza ne government ewakanya nenga it is a design kujja kubanga kuwakanya ati kati tumujjako akola ki agenda ne basettinga we enkola nti yabana kyemalira obwana kyemalira nayo kika kya nfuga iya ojja tumalamu amaanyi abali mu struggle anyway so struggle wali buzibu buli omwa strugglingira wakola ki wali naye nembana byafuzi mulimu abajja n'ebigendererwa ebirala ngengo olize ddala naye akoyonyigirizibwa bibaddewo nabyo sometimes naye bwalwawo naye atandika okufuuka munnabyabufuzi n'atandika okusoma ebyobufuzi. Ekifo we tuyimiridde kaakano gwasinga okitegeera wadde nina kyenkyogeddeko initially kuba kwetuminkiriza njagala onnyonnyola atulaba wano we tuli wa era kyekikolebwa wano eno we tuyimiridde kaakano wane wantu bwoba otunuuliddewo okuva mu nsonda eri okutuuka mu nsonda eri waliwo fuuti 200 okuva ku nsonda eyo okwambuka okutuuka waggulu eri waliwo fuuti 4 kyokka ate emabega eri waliwo fuuti 206 okuva ku nsonda okutuuka ku eri kati wano ne waddawo ne waba 4 kyekifo kye nasooka okuloota neŋŋamba kino kibeere ekifo mwe ngenda okuteeka eddwaliro ery'obutonde erisose mu Africa nga byonna maanyi go nga byonna maanyi gange buli kimu kyange nga nze nkikoze tekuli support nti gavumenti nyamba oba omuntu gundi nyamba naye ng'omuntu atya obwannamunigina era nga nzikiriza nti nsobola okujjanjaba abantu bange ne mbawunya endwadde nga bazze wano wali nga ntaddewo laboratole yange mwentabulira chemical wano nga nsimbyewo ku buli kika kya muddo na buli kika kya muti ne after 4 years nga mazo kiteekateeka nagenda olaba katono kano na katono nga ebyalo 2 bimala okukajjuza naye nga ate kintu kyange njagala Africa yonna kuyamba abantu bangi nga naffe tulina we tukolere eddagala lyaffe kubanze mu kutegeera kwange nkimanyi teri muntu alina kuwona kirwadde nga bamukubye empiso mu misuwa teri muntu alina kuwona ndwadde nga bamukoledde ekkerenda alimire omuntu alina kubanga awona nga ekimuwonya akiyisa mu kamwa ng'akirya obanga akinywa obanga tobanga anafuya biri eri gwoyiseewo kinene ekikyo ng'anafuya eri kiri eri ab'empiso n'amakerenda kozi tubiwaddengako ng'era tuwona anti ng'owona ki tugeze ng'omusujja gukuluma omuntu okuluma n'omirako action anti kati tugenda omusujja gukuluma guli mu kalulwe munda n'enkukwatira ebika byange wano eby'omuddo n'emiti byemmanyi n'onywa ng'oyisewuza mu kamwa n'ogenda akalulu ne katukula n'ofuka enkali nga n'okuwunyewunya naye kati omuntu olwala otya akalulu omusujja oguli mu kalulu ate ne bajja ne bakusala wano omusuwa ne bayisaawo oba ne bakuba empiso kabina ne bakuba empiso kiri ekyo okukabina kale process y'eddagala okutambula gyekiri naye ate kisinga kubanga olidde buli badde mayibu endya kiyitamu paka eri muki mu lusindika nesitwa netwanji kyemmanyi nti omubiri gukenenulamu kagulukosa akaguyamba ensi soda teyandirwadde era Katonda teyakola nsi bantu bayo kulwala naye okulwala kuzze lwa butamanya n'abantu abalowooza nti okulwaza abantu kyanfuna ekyenkomeredde ovola bulwalero omuntu ajja n'agamba prostate nti bagaze omukebera ng'alina prostate enlargement nti seeruzize ne mu sikaani nno bagenda kuba ye akola akawuka kana amanyi nti alina okukola sikaani ogendako mu sikaani n'owaayo 3 2 n'okudaagulu n'amanyi sikaani neekolaga nti tukebedde emisuwa seeruzi zegabanyaamu emirundi 4 ate bwe zaamala okuba divided ate ne zizimbulukuka ne zigejja ne ziva mu direction eya Katonda kati nga kibalina okukola kwe kugenda ate mu kkolero bakoleyo obuseko obuli artificial bwe banaayunga wali butambuze ng'enkali omuntu alira ata mu nnyindo
Tingano waganye system ya lwaki wagana kati toyina kukkiriza okwekyanga era okukkiriza wano okwekyanga buba bugayaavu bwonga gwe omuntu otategeera kiki kyoteekeddwa kukola. Katonda teyali musiru kutonda nsi n'ateekawo nga eyina ebintu ebitwetoolodde bitwasanga naye nga tetubitegeera. N'olwaleero era waliwo bingi bitulaba naye nga tetubitegeera nga tuyitako biyite. Kyova olaba olwaleero empologoma doesn't need a vet. Teetaaga mujjanja. Embwa teetaaga vet. Abazijjanjabe naye olwaleero muddidde n'embwa mu abantu abalina amagezi muddidde embwa muzitwala ne bazigema mututte embizi muzitwala ne bazigema naye nga ye embizi okuva nga ekyali nto yesinga okulya ekintu ekitonde ekijjuddemu ayani. Lwaki bakugamba nti omulwadde wa siriimu alye embizi alye nnyo embizi kubanga embizi erimu ready meat. Ready meat lwaki embizi ebibaamu ayani kubanga erya ayani erya mulye erya malagala tekiri mu butonde bwayo naye mu butonde bwayo Katonda yagiwa ekika ky'emmere kyesinga okwagala nti ge malagala. Amalagala gatuddemu ayani kati embizi bw'erya ayani kitegeeza eba erimu ayani tegerekeka. Naawe omuntu bw'olya ekirimu ayani kitegeeza ayani akulimu. Bw'olya calcium kitegeeza calcium akulimu. Bw'olya potassium kitegeeza potassium amuli. Bw'olya vitamini zonna B13 B12 B9 ofuuka munda mu gwe ng'ojjudde. Kakati eddagala lyonna tulina kulirya nga tukyasobola okusitula akamwa si mpiso so si kukuwa mpiso si kumira makerere. Gwe lowoozaamu ku bulamu ddala saasira abantu soda okutta empeke ennene okugiteeka mu bulago nga n'okubira eddagala lumiro zibiridde wekaka. Feno mu Nature City tukugamba eddagala linywe ng'amajaani ng'obonya kacyayi ininomo lya bulya oba kuteeka mu kasupu kaffe kalye bwe bugenda kulya vitamini E nga tugenda okulongoosa ensigo fumba obujanjaalo mali nongera kayita kajanjaalo fumba lwaki tokayise wayi ngamba gwe oli musiru olirabo kikusesezza nti tufumba akajanjaalo kano tunoonyaamu ki mu birungo ebingi ebikatuddemu tunoonyaamu ffe twagala vitamini E tuddemu ani manye ebijanja byonna birina gundi emu andi kakati awe tugenda okuddayo tutunuulire ebijanjaalo bino era otegere nti Katonda teyali musiru. Bino byonna bijanjaalo naye amaanyi agatudde mu kijanjaalo ekya yero ate siga emaanyi agatudde mu kijanjaalo ekyeru ate siga emaanyi agatudde mu kajanjaalo akakoolaba ate siga amaanyi era agatudde mu kana akajanjaalo koolaba n'ekyo kijanjaalo n'ekino kijanjaalo kati simpindi tulina ebika by'ebijanjaalo 48 wano mu Nature City. Lero twagala tutunuulire ku bino naye tuddamu kukyaza ate ogenda kulaba ku birala ebitali bino byonna bijanjaalo naye tugenda kulaga ebika ebirala wano tuyinawo 2 4 6 8 katugenda kuleeterayo ebika ebirala 40. Tukulage nti omukyala gwe bayita omukyala ewaka tewandibadde na kutukusumbuwa na kukaaba mbu olumizibwa mu lubuto ekirwadde kyonna. Simanya bwe mbangenda mu nsonga zinnuma simanya ensonga zange nziddiŋŋana teweetaga kumira mpeke. Okuluma bangamba bwe mu kubonero obulago obwalaatinga omukyala nti agenda ebanga indicator ne mmanya nti kikyo kya butonde ekola kutya olina okulumwa olumizibwa mu lubuto simanya enjala zipeeruuke simanya okyamuke nnyo bwebanga bubonero obukulaga weetegeke nanti soda kati gonziza mu bya Bayibuli asibya Bayibuli bayogerako nti Bayibuli yagamba nti omusajja alina kukola kulya muntu naye waliwo abatakola n'alya n'omukazi alina okulumwa ngazala obvious kiringa gamba nti Saala yazaalira ku myaka 9 gwe n'ogamba nti yazaala mukadde emyaka 9 edda kabanga kaana kato akataneetuuka mu biseera Saala mwe yazaalira. Yes kubanga mwe musoma mu Bayibuli omuntu yawangalia basamusoni bangalia emyaka 10 kati omuntu awangadde 13 kati ku 9 oba mukadde kati just it's a matter of thinking kiringa kugamba nti Katonda yatondera ensi mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula. It can't be. It's just a matter of thinking. Oli mutonzi alagira bulagizi kibe oyawula ddi olunaku olw'Emmande n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano igwe after 24 tugenda in actual sense buli vanywa dda tugenda ddi lw'oyawula
nti olw'emmande lujjanga lwa kalaki. Ziraka cheche. Let's go. So but sure kati twagala abantu bafune kye bayita self realization. Kubanga kino kitabudde abantu ne mu kwejjanja ne babanga baabuliraawo. Olunaku lw'emmande. Lujjanga lwa kiragala. Singa Katonda yatonda ensi eno mu nnaku 7. Nga mwe musome byawandiikibwa bwe bigamba. Era bwe kiri towakanya butonzi. Singa olw'emmande luba lwa kitaka, olw'okubiri nga lwa bbulu, olw'okusatu nga lwa kikuusikuusi, paka olw'omukaaga zonna yandizitadde mu kala ki, naye ennaku ziri 2. Olumu yaluteekamu enjuba eyakiremu. Nga ne leba teyakiddeemu abeera n'ensonga lwaki teyasa. Olala lubaako omwezi nga kulina okwakira. Ate era neguba tegwase yaba n'ensonga lwaki tegwase. Zennaku 2 olwe tulabirako ekitangaala ne tulabiramu ekizikiza. Zennaku mmeka 2. Naye oli najja n'akugamba nti ate essaawa ziba 24 ezikola olunaku lutya, naye nga naawe walabye nti gwabadde emisana ate ne bubuziba. Kati kitwala obudde omuntu okutula wansi gwe ofuna okulowooza okwo. Okulowooza kwe kugenda okuleetera abantu okuba nga basobola okwevumula. Abantu bategeere nti bandibadde tebalina kulwala era okulwala tekwaliwo. Omuntu yafanga Katonda nga yamuteekedde nti agenda kufa, naye olwaleero tufa tetutuuse. Tufa tufiiridde mu maanyi. Oli najja nagamba bw'atyo Allah bw'akoze eki? Allah bw'atyo bw'agezi. Nga bakukubye omuntu essasi. Allah fakitole yekuba efulumya amasasi eriridda wa weetuula. Ne bagamba inna lillahi wa inna lillahi. Allah bw'atyo beyageze kirumira bamukubye amasasi. Ishimo Lexus bamukubye amasasi. Ku myaka egyo imagine Allah ye fakitole yekuba efulumya amasasi n'emmundu eriwa. Abitondera tebyaliwo initially. Abantu bange kinjagala obbazaayo n'okuzibuka amaaso. Twetaaga kudda ku luberebere lwansi tufune okulowooza n'okutegeera kw'ebintu nga birina okola ki okutambula. Mu bingi byonna ebisumbuwa ensi nze njagala tutunuulire nnyo bulamu. Yes, kuba kyentandikwa enkola ebirala byonna bitambule nga bwe biri, naye bwe banaabeera obulamu bajja kuzuula amazima. Kubanga obuzibu bwe buli olwaleero bano abasajja buli kintu kye bazudde bakyonoonye nti kijja kuyamba abantu. Bwe bategedde nti omwetango gugenda kutangira omuntu okutalwala kansa, basamize bo bagukozesa kunaaba, naye omwetango gutuddemu ekirungu ekiziisa kansa obutakwata. Kati bo kye bakoze baleese ekifaanana omwetango bajjewo guli mulimo ogwabwe gwe baleese tulime guno tukozese n'ogwabwe ogutaliimu kirungo kiri Katonda kyeyakola ki kyeyateekateeka ekyobutonde. Buza olw'okuba mu Kenya gwe tukozesa nga tugoba akawuka era HIV/AIDS eyaba Kenya Josi yemu neya wano. Ndine ngata abantu febe bamu. Katonda yatukola nakugamba bwe mazi jali omuntu nze mujanjabira mu thambwe. Sijanjabira mu fingerprints. Kubanga igwe ekinku mucho. Tata wo bwe bagenda okebera abana ba tata bo temuli abana ngabana. Natuli banji ko. Kati muli banji kitamu yabazala banji. Noka kasanti abana abo kitaawo yabazala. Babatwala ku DNA. Mwena ne babakebera. Ndaga butonde. DNA. Deoxyribonucleic acid. Kifu. Kati bwe mugenda okugula enesimu siyo. Yang. Ekinku mucho. Tata wo ateekamu ekiche kigulawo. Tegula. Lwaki ngate DNA. Kati kyekyo kyenoonya mu muntu nti buli muntu wemba mujjanjaba nga muwo bujjanjabi mu nature city. Nzijanjaba okusinzira kumba. Alina obutonde bwanjawulo. Yesu nga lwaki baba wa ARVs omu n'asesema, omu ne zimuleetera okwerabira, omu ne zimukoza, ezimu ne zimugajjaza, ezimu ne zimukola sikiini, omulala ye ne zimulemera ddala n'afa n'okufa. Eryo bezizira. Waliwo nga bwazimira afuna alayi. Nazeesonyi. Olusune lufa n'abeeraawo mukazi wattu oba musajja wattu. N'afa. Nga n'ekimuse jasi kulemwa kulowooza nti waliwo kye tuyita ennaku 7 naye nga ate ziri 2. Oli nakugamba nti omwaka gukolebwa ennaku 360 nawe n'ogamba kitufu omwaka guli tugenda ku mulala naye nga bw'onoonya ekyayawudde guno kuguli tekiriiwo. Ensi Katonda teyagiteekamu mwaka, teyagiteekamu mwezi. Omwezi gwe yateekamu guli ogwaka. Eyo tuveeyo genda tugasa tuze waneno mu bulamu waneno kuba bino byo tubitegeera bulungi. Buli kintu Katonda yakikola nga alina ensonga lwaki sobola bankugambye teri muntu gwe tugenda kuwaddagala ne bwe liba lya kansa.
alikozesenga ennyinda agitadde lutalo nti awunya nti ali mu lutalo kulwana na bulamu ekyo tekiri obwana obutomanyi n'obunyiga ennyindo ne bakwata amatama ne bakola ki bayiwayo ne bagiga ne kamera ate wano bw'osanga n'omuntu n'agera n'agamba bampeyo obukerenda obutta emmese n'abugula ng'agenda bumira omuwonye omugongo naye nga muntu mukulu ategeera bulungi ye yetutte ku dduuka eritunda edduka era bagamba makerenda agawonya omugongo gatta emmese naye gwe ddala ekintu n'owa ekintu ekintu ne kifa naawe gwate n'okera ku makya ate gwe n'okigula okimire owona omugongo naye weebuuze omugongo ki kyessaaguwa ntegeerekeka nti omugongo kyessaaguwa kyali kirungo kya ayani baba edigendo lete wali ayani waffe leta ayani waffe nti omugongo gwetaaga ki gwetaaga calcium guwe omugongo gwetaaga ki Ivan leta kali gundi 90 films wuli wali aleteko kadi salt leta kakago otegere omubiri gwetaaga ki wakati emibiri jafa oluzaalo omwana bagala akyukire bamukikusizawo system ava kuyo obutonde adde ku bino addenga omubiri guli akitinga na biri eso ngaki bagamba mwana nga wakame mulete tumugeme tumugema yalwa n'omujjane ku mabeere n'omuza omwana aba yavudde mu lubuto nga mugwadde kyembuuza ono ayani tugenda mulaga abantu ono gwe tuyita Celtic salt oyo abagamba okujjanjabi buno bwetagamu oluusi nga okweyisamu nga bamafia nti bono tebulina bulabe nga nnuunyeeko tebulina lwakuba oba wetaaga amazzi baana bakuleetera amazzi so kati buno buyamba nnyo kuba nkyemwagalako butuddemu magnesium ezisooka 3 enkulu era bwe tuba tubukozesa bano simanya nina waliwo obulwadde bwe bagatta hypertension simanya nina babiyita bate ebirwadde waliwo ebirwadde ebiruma abantu sukaali kyokka gwe nenge gy'obuyitamu obulwadde my friend ezo ndwadde otulwadde otwakajanja katize kankubuulire kutebuuke siriimu biwero kansa biwero alusazi biwero diabetes biwero endwadde enkambwe abantu ze bandimiridde eddagala okusinga siriimu yandibadde enziku si siriimu ate muno enziku ffe tetugifaanako temugifanaku era enziku eruma abantu muntu n'akyuma ebigere enziku ekyumya ebigere naye enziku kyenyimanyi nkokumusajja entankula ayizo gava nina byentankula bwebaita sotikisoti kanuneko uli nde gwe kanuneko ojja kuli bwokanunako ojja kuyoya amazzi era kano abantu bano benkirinzinga omubiri baba nnyo ku makya nti alina okunywa nnyo amazzi ayoze ensigo obuzibu obusinga bubeera ku nsigo kakuleetera okunywa amazzi ennyo bino ebikoko bye batugirira ebikoko bye batuwa ebyamu broiler simwe broiler ebyo koko ekyakaaba kiyo oli mukulya oli muntu mukulu wiki bbiri akaaba kiyo wiki bbiri n'olya wiki emu nebweti njagala ekisambi ekyo ekinene anti ekisambi kye naawe era ogenda kufuna ekisambi kinene naye ogenda kuba ng'otambulira ku mpiso ngaki ng'eri enkoko buli lwogula ekintu nga kifuuyirwa ku speed nawe olina kubanga ofuuyirwa ku speed so obutasooka landa nnyo eno yali pulaani ye yasooka yali pulaani yasooka nekigejja idea negejja idea bwegejja neŋŋamba nno awo neefunayoko obusente ng'era omuvubuka atetenkanya ayiriba nosooka nfunayo ekazi 15 konze kanteekewo olusuku naye olusuku olwo nga ngenda teekamu species ez'enjawulo ebitooke ebika ebyenjawulo nengenda mu bitooke 223 nakitembe ndabalangira nabusa mutansense kibuzi nakyewogola n'ebirala nenzuula nti kivuuvu bwe musala nakutujja gendayo nayo n'okitema bwoti beppa mu mutima gwakyo ogwo n'osimamu akanya n'obikako olulagala amazzi ago ne geerembeka n'okera ku makya n'okwata ejjiiko n'osena amazzi gali n'ogassamu n'oganywa leero okumanya ennaku nnya naye nga bw'omala okuganywa okubako kusama n'owecangacyangamu n'okolakola mu booti obuyinja buno obukwatira mu nsigo abasinga babuyita kidney stones buba buvaayo g'amazzi gatuddemu gaba mayonjo obukyafu buba bwagajjawa olyolidde ku kikajjo bulungi nnyo n'okwata ekikajjo n'okisimba mu kisenyi mu bbumba kati sukaali avaawa oyajjira mu kikajjo ng'ate bw'oteekayo ejjuuni livayo ng'ate teriowomerera nga kikajjo
Kyeze ebirungo biri ebirungo bitudde mu ttaka. Ettaka lye limu erifulumya kino nga tekifaanana na kino tekifaanana. Mwe mutudde kanywebwa alimu omunnyu ng'omulya. Kuba kalimu magnesium. Kati ono Celtic salt ate nze nsobola omukolera yono. Minerals 93 ezitudde mu Celtic salt. Singa obeera mu kitundu nga tewaliiwo nga tosobola kufuna munnyu guli kuvudde ku si, kitegeeza tugenda tukufuna ebika by'emiddo kalungo ku kalungo tukolemu nga tusinzira nga tukoze mu muddo. Kubanga ogenda n'ogamba muno mulimu ki? Mulimu magnesium. N'ogamba muddo ki ogutuddemu magnesium? N'ogamba nti kati kangende ngunoonye magnesium atudde mu okuzaalisa latifolia. N'ogamba okay kati twetaaga ki? Twetaaga manganese atudde mu ki? Mu Biden's pirosa. N'oleta n'okola ki? Kati goyina kupima kajiiko ku kajiiko gram pa gram tunagenda mu kalabu nja kukulagira ebintu. Eyobutonde. Mwenkolera buli kimu. Mumanya nti ntabula ejjiiko ya kino kana akajiiko akatono kaba bwe kati bwempa omuntu azitowa kilo 4. Osanga omuntu ng'ekirwadde ekibaluma kye kimu. Naye ng'omwazi towa kilo 9. Naye nga balina emyaka 40 years. Omwazi towa kilo 9, omulala 82, omulala ali mu 27. Naye nga muntu mukulu. Kati tebasobola kwetekka buzito bwe bumu. Kubanga emisuwa egiwanirira omubiri. Jiba jawukana. N'entambula y'omusayi n'ebirala biba byanjawulo nnyo. Kyekye nagambye kyekiri ku muco omuntu. Atumujjanjabe kimwawula ku mulala. Atumujjanjabe biri ebya namadala ebiki? Ebituufu. So, ene yali plan yasooka. Bwe malokola olusuku. Olusuku luli walala. Luli walala. Nalo tujjage naye si wali okuva wano kutuuka ku lusuku. Era bwe tulaba tufulumya wali kamera bona agitunuza ebesobola okulengerayo. Kuba kiyinza bano ngo bude bugende buli. Kati ebitooke byo n'enzuula omugaso gwabyo, essanja lyabyo, naddala ebya bogoya n'endiizi tubikozesa mu kujjanjaba ate sickle cells. Naye tuba tukozesa ssanja. Waliwo ebirwadde bye batera okugamba mbu kino kiwona nga kikyali kito. Kino tekiwona nga kikuze. Baba butamanya nzijjanjaba ntuufu. Nebayo n'ebirwadde bibagamba nti eri ebirwadde ebitambulira mu genes. Genetically transferred diseases ngwezo teziwona. Ezensikirano nga siko teziwona. Buba bulimba sikawona. Sickle cells oba mukulu oba muto. Kansa awona, sirimu awona, kyekirala TB awona, sukali si bulwadde. Bwetubanga twogera emboozi kati sukali nga ne bino sukali batu wafa sima akalulu. Sima pancreas bate just kumanya nti omubiri gwetaaga insulin. N'ogwa insulin amala bwe bubanga biri glyphosate yaguyitamu. Nze nakugamba abakola abaleeta endwadde ezitaaliwo bazikolera mu laabu. Era njagala abantu bafuna okulowooza. Mwe mulowooza ekintu ekyakolebwa omuntu ng'atudde n'agatta ebirungo n'akikola ddala kiyinza okulemerera obutonde Katonda ye bwe yateekawo nga ye. Tulina nakyo insulin. Nga teweetaaga sinzimbire ya mubiri. Yes. Ng'eviira ddala wansi eno kubanga ekirungo buli kyolya bannange. Bwe tugamba nti katugenze ku siriimu twagala kukendeeza ku bungi bwe mu mubiri abule. Tugenda kukozesa ki? Tugenda kwata tukozesa akatungo. Ntegerekeka. Nguwulira bulungi. Tubuze eki? Kyekiri omusajja oli mukwano gwange eyagamba mbu yali alina abalwadde China. N'abagamba mukamule emunnyo. Mukabule obutungulu. Munywe ekiro kyonna bajja bakebera ku macanga kawuka tebakalaba. Kaba mwekali nenga tekalabika. Naye ate kisinziira akakweka. Naye ate kisinziira bungi ki obwakawuka muggwe mu mubiri. Bali kye bayita viral load. Twalabye ku viral load ng'eri bweti. Viral load bagirabirawo ku bintu bibiri, either ku musaayi oba ku minyira. Eminyira gino ejija ne gikwata nakugamba Katonda teyali musiru yali akola omuntu yamuteekamu eminyira egy'omugaso. Gye tuyita mucous membrane. Ejibe emabega bali bakusazeko wesazeko bwoti wano nolaba ekinyama ekyeru ekisooka wano nga n'omusaayi tegunnajja. Ekyo gye tuyita mucous membrane. Kati ate ku kyo kumanya okujja ne kwekwatako ataaganyira agalala. Ago ge gatta network. Novanga omubiri tegucommunicatinga na butonde. Tegutambula. Omuntu alinnya ku muliro ne bamugamba anko olinye ku muliro jjako ekigere nga yetabiwulira. Beba n'enkuba bwe beetandise okuntobya muŋŋamba. Ngamba n'enkuba bwe beetandise mukola ki? Kyekyo nabagamba dokita bw'abanga atadde galubindi ku maaso tomukkiriza nga kuvumula maaso.
ako kansesa oli katambero kazemu temubikola atasobola kwejjanjaba omuntu yeremerede ata agamba abantu ntinonze ngina kubajjanjaba no asokere ku kuba kyakulabirako oba bakola kintu kibagamba omuganga teyeganga adwa kiteyeganga yayagala afa chobola era nagamba bano baiva ndibamanyi ba Julius bona ba Eddie zina bagamba bakazi bange balina kuba na sirimu wazo mukazi nga sirimu nzo nina kuba na mukazi nga mubadde wa sirimu nga kalina wanga muleta nga kalina no muwonya nze gwe era gwe bwaboli eyo ngo oli muwalango ina sirimu nga bakutisa tisabo fumbo bwagana gwe njowas gabe namba esimu ojeba kubi namba abana banga bobuwalanze empendule bawendule gabe namba esimu namba yange esimu yeyo gwe bobo ina sirimu bakutisa tisa ngenda kukuwasa chagala mufiri 07 23 asatu kinana musa full stop era bon sirimu era banaga ye jangu okulongosa obulongosa omusayi kati nze okulongosa omusayi Ivan jangu waliwe wali department netera Philippines oyo baba dole kitongole kiri wali janjawulo ye bano boyita bano boy bani bana ababeera wanene just ba kati nze ne bwenfa leero kyaggwadda abanzi tabalwawo bali balina kunzita mabegeeri kati ono Philippines omulaba alina mu bbulu nzibulula musayi mwana ono nga bw'omulaba Telephone fa tuli wese eno tetulitunda era tetulina gwe tuliguza manye kati banoonya bagulirawo obusango sango twamutute atunda eddagala eritali manyi tebalwa eritakakaseddwa etali ba mutindo taliko UNBS abo mutindo emyaka ana tetufunanga sirimu atutta sukali atutta ali mukolero bamukola kumacha bamukola olweggulo n'ebirala ebiringe kati ono ye Philippines tamanyi kawuka buli kye bayita antivirus yono oba kafaanana katya tasosola akuba bukubi kakati omutako ono omulaba gwafaanana okufaanana ake bwati teri musaayi gwatayoza buli vanyuma lwa mwaka omusaayi gw'omuntu gwandibadde gukyuse singa aba aliwo ebiguleetera okukyuka omusaayi mulungi n'owongerangako obungi n'oli ebiguleetera okuba omungi elements omusanvu ezigukola bw'omala okugwongerako obungi ate n'okola ki n'ogukyusa omusaayi gukyuka gutera gukyukirawa tulina kye bayita kabuleeta nali ngimanyi mu bidduka kati n'omuntu alina kabuleeta ekola mulimu ki nkulimbe ki simanyi ani makani edi wakanikako edi omusajja wange atalabiseeko kabuleeta ogimanyi oti netya jangu tuyenjebe kabuleeta nga ndabanga anaabye amazzi jangu wano soko otuka wano lekotandike zokulaba onsazeeko kabuleeta nibwegagamba ulobora kutandika wali wakati wano yingini yayo yinogaba amafuta nega oyiro no kamanya wano kamana wayo nega manya wayo amaso gate andi wanjanja bange muganda wanka kati gala babulungi nsiri bubinyo zino mega inga nya ni sima amaso kati gala ba waterera anyamba mujo katononyo baba niyanze tule bazire baba kiwankolera simayero bono okola eso omwami ono gwe mulaba anywamu akantu amateeka yagaddukako yali amaaso nga tegalaba naye kyenazuula yali spirit mu mubiri nga mungi kati bwe yajja mifo ky'okumuteeka eddagala mu maaso kuba yagamba ne mugamba angena kuwa eddagala twoze ebyenda amaaso gatandika okukola ki yali nga aba n'akati yalina mutabani we kaalu gyali tatawayi njogera amazima era muganda wange era tuli balugala bwamponya nali nkwata munakati ne kalisi kati baayinanga akaggo nga oli bw'akulembera olajja avaako mabega ne magamba temwemenya naye ate akengeko okyalemeddeko naye nagamba kakendeeze kaveeko akenge kakuveeko wudda muganda kenge nja kuko tukusabire ove ku mwenge
Simanyi bwa muganda byankoledde bingi. Kusabira ove kubegeba. Ndaguvaako kwa. Kusabire kati. Anindako. Muganda byankoledde bingi. Kali baba kati kansoke mmalirizeeko wano katini ngenda kujja. Vanira nfunirayo. Alima oba mutowazi Kawenja. Nyo muko basajja abakola mu necha. Bade maika. Sajja mukumi mulungi naye bade maika Kawenja. Anywa hasi Kawenja. Kale baba kati gendo giro omulamu uko wali. Nfunema ako okunywa. Ogenda ofunemu ako okunywa. Genda Ivan akufunire yako okunywa. Ivan akoleko. Kasaba tekira ati jendi. Bamanyi okujja ne bansalako so tubadde tugezaako okulambulula nti buli kirwadde ekiruma omuntu oba weetaaga mineral enkulu ekola ku ekyo ekintu ekivumula omutima kakasa nti buli lunaku ofunayo ku jjiiko y'ekyo ekivumula omutima bwebanga vitamin B12 egenda okuvumula omutima obanga kirungo ekiyamba omutima gwo making sure nti at least every day ofunayo akatundu kaki akalina vitamin akatundu k'ekijiiko yes nogamba nti Julius jango ndetereko wali ku vitamin B2 kwegamba buli nsonda wentunula ndabawo ekiyimiriddewo mu bufunze ddagala lwaki tetugendeyo yennyini gye kiri okay bwe kibate tekirina buzibu tusobola ogenda ngayo kati nga tugenda kati enenteekateeka wagikomya nagikomya nga ndaba kitono sofa kati woyimiridde woolina samples zo wenna samples zange kati enteekateeka eri gyoyagala eyawamu oyagala kuddawo kati mu lusuku oluliko ekaze 15 nateekamu eddagala wansi ebitoke nga ebyali tebinnakwata jukira sabisimba mulundi gumu ofuna sente n'ogulayo kanya bweyongerako ebbiri awo n'oteekawo olusuku olupya n'oteekawo kati waliwo ebintu ebikulira wansi naye ebitoke bimala okukula ne bidda waggulu oba tokyasobola ate kusimbawo bintu wa akitegeeza tulina kufuna kifo nga kyemala nti bw'oba osimba ebijanjaalo bino n'omanya nti bino wabisimbyeko ekaazi 10 byokka byebiriwo nti bino bigenda kukola kitugenda bikozesa abalwadde b'ensigo tubavumulire ku ebyo ne tujja ne tugamba nti ebijanjaalo bino bigenda kuyambako ku kutambuza kw'omusaayi mu mubiri obulungi ne tugamba nabyo bituddeko ekaazi mmeka 10 kubanga ennima y'ewaffe ebijanjaalo bino byolaba tetuli mu byaffe byakwerimba na kulimba nsi tetubifuuyira ddagala zzungu bikula ffe tubirima tebirina n'obulwadde buno obukuba ebintu ebitafuuyira kati bimanyi okujja ne bigenge wala naye bw'obiremezaako kuba ffe tetulima muno tunoonya kufuna bugagga bw'olemezaako bw'osimba kilo 10 osobola okujjamu kilo 8 nga tetubifuuyidde naye empeke tezigejja bulungi nga biri ebifuuyi mpeke azirongaazi twagala ekirungo kiri kuba ffe tuba tunoonyaamu kirungo kiki tugamba nti omuntu ffe tugenda mujjanjaba na mmere tetugenda mujjanjaba naki naddagala omuntu oyina kulya era oyina kunywa okukola ki okubeerawo ntegerekeka so ne tugamba nti obujanjaalo buno obweru mu kubalansinga hormones simanya ndwawo okugenda mu nsonga simanya tezikyagatta muno mutugatte ebikola by'amapaapaali era agafa agali nakyo kitegeeza bw'oba ogenda kuwa omuntu ebijanjaalo bino kitegeeza tulina okubanga tulinawo ekaazi 10 mwe muli ekirungo bino byomuli bagamba immuno balance mono balance hormones kati nja kutuuka waawo nga tusomesa manyi n'olulimi luno lwayonoona lwatabulanya abantu ne bakola ki kyemuyita hormones mu Luganda ffe mu kujjanjaba buli kyatabu tukiyita mutume waliwo Katonda mutume gwe yakusindikamu ng'agenda kukujjako stress hormone kika kiri awo ne tubaamu ne mutume tulo nga yo mujamuyita hormone ng'ereeta ki ng'ereeta tulo nti yo tugijja watukwata ebikuta by'amenvu ga bbogoya ne tubifumba kawungezi ng'ogenda kwebaka n'onywako oyinza okwebaka n'oloota ebirooto byokka oloota oli ku mbalaasi okitegeera teryakutuga bino byokuloota ekintu kimanya kingoba n'obyokwera emizimu ginkozesa bwekwata lyenvu lya bbogoya naye nga era sifuuyire tofuuyira wansi werikola tugamba kasabijjamu okufuuyira tuba tetukwatagana oba oyonoonye awo obose kubanga omuntu oba omuwa kirwadde era sukaali avaawo sukaali yava mu kufuuyira okitegeera endwadde zonna ez'omunda mu byenda okusala omuntu ebyenda ekyazireeta yali glyphosate bwe baateka ekirungo kya Roundup ekyaviirako ensi okutabuka era obulamu bw'abantu tebugenda kusigala kyekimu okutuuka olwaleero
we tutuuse. So kati endekateka ze tulina bino ebintu bisimbibwe. Bino ebintu tubisimbe buli omu abeere nabyo. Bwe nkugamba obutungulu toleeta butungulu buli obunene. Kati obutungulu bwaffe eno bwetu betubukola. Era musajja wange oyo sokojjako kati omulimu guno mwebaza agukoze bulungi afukirira. Oba musana gwase afukirira nayanika nakaza. So omwami ono ye nasalawo mutuuma katungulu. Lwaki wa mutuuma katungulu? Mutuuma katungulu nti yategeera kibayita obutungulu. Erinnya wali sima taata libakuwa oba munima zonna. Nasawo ne mugamba nti takola munabwe munimu gwe. So akikola nga musanyufu ngera mu mativu. Obutungulu buno obwaffe butugamba garlic. Batugamba nti garlic. Togenda tuleta garlic wa mu supermarket. Okitegedde. Kubanga garlic yo gogenda tuleetera bamulima wa. Babirimeyo mu nnima ezirize tutayagala wano kubanga obulamu bwakyuka lwa nnima. Eri nakugamba project ye batuma control the world by controlling the food. Tubana abantu bawe mmere nga tugifuide tugitabudde. So mwami ono ye omulimu gwo omukulu gwa butungulu tofuuyira. Tafuuyira. Obulima otya? Okubulima tubutemera bed. Netubwasamu kwani walika netunuka sambu nakasimba kalamba wafuna ensigo yako ijisuma olususu nero akitogendera ddala mu nnimiro eyiye n'omubuulizeeyo okusinga okumubuuliza ewange nosimba n'ofikirira mazzi gokka kanywa nnyo amazzi era ensonga lwaki abantu nabasaba tufune amazzi. Tolina kutuuseko mu kalimiro ng'esatu oba ena. Funa tutuuseko mu kalimiro mujja kulaba kye tutegeeza ku mazzi sofa bwe tukyalinawo abatono bwe tulima ebintu bino. Tatuyinza kukungula bintu bimala bantu beetaaga bintu bino. So kwe kulajana nti bannaye tuzimbe kye bayita ne kya city. Mu bbanga tuyinza okutwala omwaka gumu singa abantu baba bajjumbidde ne batambulira mu mpaji zaffe ze twayogera mu mpaji eya zaabu mu mpaji eya feza mpaji y'ekikomo. Nti waliwo omuntu ajja kusobola emitwalo 10. Mulowajja okusobola kikole ne bwoba toyagala eddagala. Kikole tugambe nti tuyina eddagala eryaffe tweyambe kuba kino ekijja obudde buno kiralamu ebyaddanze natidde era zipu nayongedde onyweza musumulule zipu nekasite mwe nedda musumulule zipu. So omwami ono obutungulu bonna ebika byonna abikola ki abikwasagana. Ate era gwe nakwasa n'obuvunaanyizibwa ku ndwadde waliwo endwadde ezisumbuwa abantu nga zijja nga zeerimba mu ndwadde zetuvumula ffe nti katugeze ensimbu abantu bagitya. Ensimbu ewona ensimbu ewona completely. Soka tuve ku nsimbu tugende soka tujje Ivan aliwo kati mwacha muyite ensimbu. Wano eno department ya Ivan mu nsimbu mu mubiri kasatu olw'ensimbu atuuka kasola bw'omuntu nga agudde. Omanyi ffe tetwayiga kuvumula tetwayiga nnyo kudda kwetolola nti what is ensimbu. Tumanya nti omuntu omubiri gwe gukolebwa amasannyalaze naye mu ntambula y'amasannyalaze ago singa amasannyalaze gakkono gatambula ne gadda ku ddyo agakkono gamala tuuka ku ddyo n'ago ku ddyo ne gavayo ne gadda ku kkono. Naye singa amasannyalaze ago gatambulira okumu agava ku ddyo n'agakkono ne gatambula omubiri gumu we gasisinkana omuntu aba ayina okugwa ku ttaka ne yeenyeenya na stippinga bw'ati n'alwana n'aluma n'amannyo ne tutegeera nti okuvumula omuntu oyo twetaaga ebirungo ebikulu bimeka 2. Tata semberano ensimbu ewonera ddala. Ensimbu kye kirwadde ekiwonera ddala. Oli naawona nga tebiriko yagwako mu kyoto n'obanga tosobola kuddamu kubanga ogwa n'owonera ddala era nga kye kimu ku birwadde abantu be batya bwe bagamba mu tebiwona naye ensimbu kyo ewonera ddala. Nze nawulira nga bagiteekako obulikonda mbwe yajjako mu kase kusulako mu kyoto bw'oba tokyalina ssuubi. Kati lwaki bagamba nga bwe batyo nti olw'okuba nti akadde ako amasannyalaze gaba gakubye nga go gegasi kati ate bw'oyongera okulumisaako amasannyalaze amalirako ag'omuliro ne bulimba kale muno mulimu ki kati ono April gaba oba gaba 1 bwe tukuwa
okubanga gwotandikirako yeddoozi gyotandikirako ojjanjabwa ensimbi mu wiikisi 2 ezisooka nga tukuwadde eddagala lino wiikisi 2 ezisooka esooka nebanga ekukuba nnyo ng'ogwira ku mukumu esooka nejongeramu speed neba y'amaanyi mu wiikisi 2 ezisooka ne tugattako omwezi gumu omwezi ogwo nebanga ate ekendeera ekuba kitono ekuba kitono wiikisi 2 n'omwezi ogumu bikola wiikisi 6 kati nebanga eno April doze esooka eno tugikujjako temuli ddagala zungu nti tugeze twatabudde amakerenda bwegati nature lino ddagala lya nature muddo gwa butonde muddo gwa butonde eddagala lya nature eddagala ezungu tetulikozesa tukozesa ddagala lya nature ne kabameza payini oyo folic acid baba abantu emiswa ne gyongera kwegatira ddala n'amenkera ddala n'amenka takyajjukira ekyo ekibaleeteera nekambuzemu ensimbu eno lumbe lunansi kubanga ensimbu ekutabula bw'ogamba nti masannyalaze sala kudde eno okimanyi ebiseera ebisinga beekuba oli bagamba bwe mukuba omwezi guboneka musimanyi biki lumbe lunansi oba lumbe lwa Mwami Katungulu sooka okomewo kakati mukwongera okwekkaanya enneeyisa y'endwadde nzibwe nja nneeyita nti nekya president taba comedy tazuula nti ensimbu erimu emitendera ng'ena emikulu endwadde mu bw'omwoyo gyeri mu balugu bagiroga ne bagiroga kati eyo section y'ebye muntu ng'ensimbu ndoge gye twawa omukwakwasa omukulu ye ne tumuwa n'akabira akake kuba yali namunko n'empewo ye ebye banne byabasisinkana eyo kubanga omuntu akubira essimu kati nze waliwo ankobidde omukyala nangamba omwana yafunye ekintu ku maaso naye mbu yafunye obubaka mu ekintu ekyo simanya abakulu be bamutudde mu liiso kunze kati bakulu kyaba abatula mu liiso babajjira entebe kati okiriza ne mbakulu oyo ono yabitegeera ebyo anze kisoboka abakulu okugenda ne batula mu liiso kisoboka bulungi lwaki abasula mu maaso tetukwatagana nayo tubeera mu kuwakana lwaki batula mu liiso kati kambuuze bw'oba owakana n'ono mwenna muli ba butonde ki ekibaawula okuŋŋamba nti omukulu yatudde mu liiso nedda kinjagala okugamba kati kiringa bw'ogamba nti ono asamba kapiira mukazi n'ono musajja naye nga bonna bafutubboola waliwo be tukwatagana bwe bijjamu okuvumula okw'obutonde ne bwe bijjamu okunnyonnyola awo twawukana empewo okkirizira mu mpewo etya nzikiriza mu Katonda empewo gyeziri bulungi ddala ani yatonda empewo ekintu ekyatonda empewo kyekimu Katonda ekyatonda okitegere kati za wembakwatira bonna wembakwatira mu Katonda Katonda mukkirizaamu ku Katonda n'empewo osinga kutya ki mpewo tote yatonda wabao yatonda ekintu ekikubonya bwa tumako okole kange nawe oyagala kuba muno no nkanyonoleka mukatini omusajja agande Katonda yatonda empewo Katonda akutonda nakussa ku nsi n'empewo mwamuna kusidaguleka yobola banze mumenya barokole ebiseera ebisinga agamba saba osaba ki Katonda yali waggulu ennyo God is everywhere aliddawo bwane wano waali ngoza ki ekiri wano kati ekitalabika kugambe wakuge kunnyonnyolera ntya bannange olira mpewo mulira bamukasa saba omusajja basobola bajja ekintu ky'empewo gy'abasaatu kwa muno nkyogera nnyo bagamba kimanyi baire buli muntu alina n'ekintu kyakola kyakkiririza oyinza okwesanga ng'oli atudde wali ekasabbuuni bali bati nga naye kyakkiririzaamu ate olina mambo gono n'amanyi ate era nga tanaba kumaliriza mu pulaani eri gye tugamba nti twetaaga bilioni 7 okuzimba nekya city twetaaga abasiraamu we banasaaliranga omuzikiti mubaawulemu bo babeere nga abasiraamu basaalira eri abakatuliki babe ne kereziya yaabwe abakristaayo abadiventi abalokole nabo tubaweeyika yaabwe eyo gye banakubira ne bano bamukasa tujja kubafunira eyo ku lusalosalo mwe tujja bateeka ku lusalosalo kati enzudde mu nature town oba city
ebyamadiini mwe temubiriiko. Gonna tukkiriza nti Katonda yabatonda ali omu. Ffe bonna tubaagala. Kubanga Arusha bwe ziba ziruma omusamize jajja ali ku mutwe naye ng'omukongozi olumwamukako. Ng'Arusha zimuluma. Lwaki empewo tezituuka waawo oli anti awo luvubola baleeta abazungu bayita okusoma. Export TV to the world.